i'lam manya anna du'a naw'an okusaba kwa miteeko ebiri okusaba edduwa ensaba za mirundi ebiri du'a ibada wa du'a mas'ala waliwo edduwa ngeyitibwa du'a ibada waliwo nedduwa ngedduwa eyitibwa du'a mas'ala wa yuradu bihi fil qur'ani hadha taratan wa hadha taratan wa yuradu bihi majmu'iha sheikh agamba nti waliwo mu qur'ani Allah wayogera ng'ategeeza du'a ya ibada waliwo Allah wayogera mu qur'ani ng'ategeeza du'a ya mas'ala ate waliwo Allah lwaleeta aya mu qur'ani naye ng'edduwa ez'emirundi zombi azigasse asooke nkubuulire du'a mas'ala ne du'a ibada kyeki du'a ibada ekyokulabirako olunaku lwa Arafa twakubirizibwa nnyo okusaba era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti edduwa esinga okwanukulwa du'a ya lunaku lwa Arafa era lwe lunaku Allah lwasinga okuta abantu okuva mu muliro lunaku lwa Arafa nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti khayru du'ai edduwa esinga okubeera ennungi du'au yaumi Arafa yedduwa esomebwa ku lunaku olwa Arafa kati awo kitegeeza buli muntu yali badde anoonya edduwa gy'alaba nti ejja kumuyisaawo ku lunaku lwa Arafa agisabe kati nabbi era atubuulira eyo gy'asaba naga nti wa khayru ma qultu ana wannabiyuuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nabbi naga nti nayenze kye nasinga okwogera ku lunaku olwa Arafa nga ne bannabbi abansookawo kye baayogeranga kyekyo ekigambo kyenva okwogera la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kati omuntu yali badde abuuza eyo dduwa naamu eyo dduwa eyo gye bayita du'a ibada edduwa ey'okusinza eyo dduwa yakusinza Allah yaba amanyi kyoyagala eyo dduwa yakusinza era nabbi Yunusu y'emu ku dduwa ze yakozesa okutaasibwa mu kabenje ke yalimu teyagamba nti Allah nzija mu lubuto lw'ekyennyanja si bwe yagamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin du'a ibada nasaba eyo du'a ibada du'a ne oli mu kusinza du'a ya kusinza raba nabbi Ayyub yagamba rabbi inni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin la ilaha illa Allah tewaba nabbi bayinanga ebigambo la ilaha illa Allah teyagamba Allah nzija obadde bumazeko emyaka 18 Allah aponya yagamba rabbi ay Allah inni massani adh-dhurru Allah ntukiddwako emitawaana wa anta arhamur rahimin negwe musasiza asinga abasasize la ilaha illa Allah Allah gati fastajabna lahu etumwanukula kusawe ibada nga basaba balima ibada basaba bamanye ebigayo bikozesebwa tiyaddawo ga kino Allah kino ekyo kyokka Zakariya ay Allah amagumba gagano gayenje buse n'omutwe guzeemu envi walam akun bidu'aika rabbi shaqiya naye Allah kakyantandika kusaba sibangako wakikwa ebigambo byabannabbi kati edduwa zawulamu emiteeko ebiri waliwo edduwa nga gwotendereza butenderezi Allah n'omutenda n'omusuuta n'omuwaana n'amanya obwetaavu kati idhan edduwa okusaba kwawulwamu emiteeko ebiri du'au ibada okusaba okw'okusinza wa du'au mas'ala nedduwa ey'okusaba kati du'a mas'ala yeruwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اكشف عنا الضر اللهم إنا نسألك رضاك إزويت الدعاء مسألة دعاء يقصبا وسبا الدايركت ويناتشو سبا قد يزوز النزج من القرآن ngolumu Allah aleta aya mu Qur'ani ng'ategeeza du'a wa ibada atola n'aleta aya mu Qur'ani ng'ategeeza du'a mas'ala atola Allah n'aleta aya mu Qur'ani nga byonna ebikola ki ebigatta kati zimu ku ayati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala wa yuradu biha majmu'iha fa du'a al-mas'ala huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i edduwa eyitibwa du'au mas'ala huwa talabu kwe kusaba ma yanfa'u da'i ekyo ekinaagasa ono asaba min jalbi naf'in aw kashfi dhurri nga kimuleetera emigaso oba nga kimuggyako emitawaana eyo bagita du'au mas'ala walihadha nabwekityo ankara Allahu subhanahu wa ta'ala man yad'u ahadan min duni kyobalaba okuba nti omuntu osaba ogibweko omutawaana gw'obadde olina oba okusaba ofune okumanya eyo ibada egwana kukolerwa Allah yensonga lwaki Allah yassa ayati mu Qur'ani nga atamwa avumirirwa omuntu akola ibada eyo ng'agikolera ekitali Allah etegedde awo shiriki wayingirirawo okujjako ebizibu n'okukuleetera emigaso ibada tulina gikolerani Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki Allah
atamu omuntu yenna addira ibaada eyo n'agikolera ekitali Allah. Shiriki kyavudaga nti ogwo nagwo omuteeko gwa shiriki, omuntu okuddira ebitonde n'obisaba okufuna emikisa oba okugirawo ebizibu. Walihadha ankara Allahu ala man yad'u ahadan min dunihi mimma la yamliku dharran wala naf'a, mwebyo ebisabibwa nga tebisobola kuyamba wadde okutuusaako omutawaana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba qul ata'buduna min duni llah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwa as-sami'ul alim. Allah jalla wa ala yagamba nti bagambe ata'buduna min duni llah. Wulira lafzu Allah gyakozesezza ata'buduna. Kati ovunula otya? Olabe woga nti musinza. Kale tuli kusinza, tuli kusaba. Kibaga nti waliwo du'a ibada. Kati wano Allah tategeeza ibada wano, ategeeza kusaba. Kubanga byonna Allah mu Qur'ani abyogera, waliwo ayogera nga otategeeza kusinza. Wal aslu y'ekigambo ata'buduna kuba kusinza ye aslu y'ekigambo, naye wano Allah sikyategeeza. Kati n'ebikifaanana bwe ebito bingi mu Qur'ani bya byagala kwetegeeza ogenda kuvunula. Kyobola kye tubatudda eri maswadirul ulama al-mufassiruna al-kibar al-qudama fayufassiru lana wa yuwaddihu lana المراد في كلمات الله تعالى. نتوبا تدري abamanyi abamufassiruna abedda nga Ibn Kathir nga Tabari nga Shawkani n'abalala ne batubulira kye kitegeezebwawo. Kati Allah aga nti kuli bagambe ata'buduna min dunillah, musaba ebitali Allah, ma la yamliku lakum darran wala nafa, ebitasobola kubagasa wadde okubatuusaako omutawaana. Wallahu huwa as-sami'ul alim, ng'ate Allah yawulira era akola ki? Sami'un, awulira ate alim, amanyi amakulu. Lwaki mulekawo Allah? Eyo siga tutaajjub yakwewunya. Ata'buduna, musinza ebitali Allah, ebitasobola batuusaako mutawaana wadde okubajjirawo ebizibu, ne mulekawo Allah awulira atamanyi. Wa qawluhu ta'ala, etteeka eddala eriri mu kusaba, Allah agamba nti kul bagambe anad'u min dunillah ma la yanfa'una wala yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwatuhu ash-shayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda itina قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بانو بالي بالصحابة بالنبي kati abasajja abashiriku nga babagamba nti ebintu byemugenzeemu mubiveemu, mwali badde nno musigala ku nnono bwe wali okwesiima. Era nga bw'olaba abasiraamu bangi agenda n'asoma tawhid n'amutegeera, naye ng'ate mu famire naye waliwo abamugamba gwe tolaba gundi bwe yatereera, olaba ebizibu ebyagwa ku gundi kugaana kukola bino, gundi bwe yabikola tali Japan. Kati mu kika n'obeeraawo olinaaga muzabzabi oli muzabzabi eno mu akida ennyo toyagala kujja nnyo eno mu kiwali mu nnyo nga ne akida bwe naginyeeza ennyo bajja kunda bwobanga omuwalimu tesi imaamu ate eno bw'onoosamira gati ate baseeka olumu bayinza okungwako nga nsamira oba bayinza okunda bwe babasiraamu ne basimira ekikookolo kati n'osigalawo. Kati basahaba bannabbi abasajja babagambanga babafunzanga ti ekintu kyemugenzeemu kifu, temuva ku bino. Kati Allah n'abagamba nti kuli mubagambe anad'u min dunillah, mwagala tusabe ebitali Allah, ma la yanfa'una, ebyo ebitasobola tugasa, wala yadhurruna, nga tebisobola tutuusaako mutawaana, wa nuraddu ala aqabina, tukyuke tuve ku bukkiriza bwe tubaddeko, tukyukire ku nsingo zaffe. Kalladhi wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, oluvannyuma lw'okubanga Allah atukoze eki? Atuluŋŋamizza. Mwagala tuve ku busiraamu, Allah amaze otuluŋŋamya, tukyuke tudde ku bino. Allah n'abaga nti kalladhi istahwatuhu shayatinu fil ardi, kalladhi istahwatuhu yani kalladhi adallahu shaytan, istahwatuhu yani ja'alahu fi tihi, tubeere ng'omuntu shaytani gwebuzizza. Istahwatu yani adallahu wa ja'alahu fi tihi, ng'omuntu shaytani gwebuzizza, shayatini gwezibuza fil ardi munsi muno, hayrana, nasigalawo nga ali awo wakati, ashabun yad'unahu ila alhuda itina, ng'ate alina mikwano gye bamukowoola bamuga nti jangu eno ery'obulungamu. Akubulira aya kyetegeeza, aya etegeeza nti mwagala tubeere ng'omuntu shaytani gwekowodde. Shaytani omuntu gwekowodde emukowoola nti jangu osinze amasanamu
ebyekyama, jangu omale ebyekika, jangu osamire, jangu omale abalongo. Kati ate omuntu oyo shayitaani bw'emala okumukoola hayiraana n'asigala ng'ali awo wakati, tayanukudde nnyo ogenda kusamira na kusiba balongo na kumala byakika. Lahu ashabun, ate ng'omuntu oyo waali awo wakati ayinayo mikwano gye emirala abawalimu abalina ku imaani, yad'uunahu nga nabo bamukoola ila alhuda, itina nti jangu eno yeebyobuluŋŋamu. N'asigala awo wakati, tamaze byakika, tasamidde, ate n'eno taliiyo nnyo. Allah abaga nti mubagambe mwagala tubeere ng'oyo omuntu shayitaani gwe yabuza neeyagala omutwala asamire alinnye ensozi, n'ensozi tazirinnya, ate eno bamukoola jangu eri obusiraamu. Abantu bangi mu basiraamu bali awo wakati, bangi mu basiraamu bali awo wakati. Agane bino sinza biteera ddala completely, sisobola biteera ddala. Munnaye tomanya ensi ekyuka ensekyuka lubaala embeera, tobiteera ddala noggwerayo ddala. Ate neeno tovaayo obusiraamu tobuta munnange, tomanya bw'otuuka okufa bakutwalawo abawalimu be bakuteeka mu kabuli. Kati abasiraamu abasinga bali awo bwe batyo, eno teyateera ddala, ate neeno taliyo. Olaba obuzibu abasiraamu bwe balina. Wakathiru maahum, bangi nnyo abalinga abo. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Ekyo Allah yakyogera, yagamba bangi tebakkiriza Allah wabula bamukkiriza ne shiriki bamulina. Era bw'otandika n'osala noga nti katwaze ennyumba z'abasiraamu emu ku emu, bayinza okukuteera embwa, siraamu n'akuteera embwa noga nti ogenda kwaza nnyumba z'abasiraamu emu ku emu. Ebibuuzo oyinza obisobola ebikubuuzibwa. Kali Allah abamanyi yennyini. Allah tubuulidde agala abasiraamu bangi tebakkiriza Allah wabula bamukkiriza naye ne shiriki bamulina. Ekyo ekituufu. Era gwe Allah baba yakusaasira nga tomuyina weebaze Allah. Naye abantu bagaba obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe, naye nga Allah yagaa nti kaana nnaasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu nnabiyyiina mubashiriina wa munziriin. Ibn Abbas yagamba kana baina Adam wa Nuh 10 qurun annaasu kulluhum ala ibadati llah wala yushrikuuna billahi shay'a. Okuva ku Adamu okutuuka ku nabbi Nuh wayisa ebyasa 10 nga tewaliwo shiriki. Kati shiriki n'obusiraamu kyekyasookawo. Qala Qatada rahimahullah kana baina Adam, agamba nti okuva wakati wa Adamu ne Nuh, agamba ekigambo kya kana nnaasu ummatan wahida, yani kana ala ummatin wahida, yani millata al-islam, bali ku milla ya Abusiraamu bonna, ya'buduuna Allah wala yushrikuuna bihi shay'a. Tegeeza shiriki yajja luvannyuma. Faba'atha Allahu nabiyyiina mubashiriina wa munziriin. Oluvannyuma baamala okutawaana ku mulembe gwa nabbi Nuh, Allah n'atandika okutuma ababaka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba aya endala, kul bagambe inna huda Allahi huwa alhuda, bagambe ti obuluŋŋamu wa Allah bwe twakwata bwe buki bwe buluŋŋamu. Wa umirna, era ffe twalagirwa linuslima li rabbil alamin, tusiraamuke ku lwa Allah omulezi w'ebitonde byonna. Kyemba mbaddamu oli kasakoola mugabe ffe twasiraamuka ku lwa Allah. Era famire z'abantu nnyingi tugenzeeyo, naye nga mubaamu ebiseera ebimu ayimuka n'abuuza nti bannange tuli basiraamu oba tukyali ku byabuwangwa? Kubanga obuwangwa nayo ddiini, oba tokimanyi? Obuwangwa ddiini, nzikiriza ebyobuwangwa bingi ddiini, era bingi abamu babikola nga balowooza tebakola ddiini, tibakola byabuwangwa. Eddiini kirala n'ebyobuwangwa birala. Eddiini busiraamu, eddiini buwangwa, zombi wenziri woyino salawo gyogenda nayo. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, Sheikh al-Islam Ahmad ibn Halim yagamba fakullu du'a'u ibada mustalzam li du'a'i al-mas'ala, buli du'a itibwa du'a'u ibada mustalzamu li du'a'i al-mas'ala, eyingiramu etwaliramu eddu'a y'okusaba. Du'a'u ibada yeruwa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, eyo du'a'u ibada, naye agamba eyingiramu era okusaba, bango oyina kyogenda okusaba. Wa kullu du'a'u mas'ala mutadamminu li du'a'i ibada, ate buli du'a ey'okusaba nayo munda erimu eddu'a ey'okusinza. Kubanga omuntu ogamba nti rabbana atina fid dunya, ekigambo rabbana kitegeeza kukakasa nti gwoli muddu, kubanga muyise mukama wange Allah. Olwo oba oyingiddemu okusinza, naye nga ate eddu'a eyo ya ibada ya mas'ala olina kyosaba, ai Allah mpa kino, yoga nti ai Allah mukama wange, kitegeeza mulimu ibada, omusinza, omutongoza nti waali, kati eno olyoka omusaba ai Allah mpa kino. Kyobalaba buli du'a'ul mas'ala mutadamminun du'a'ul ibada, era eyingiramu erimu munda okusinza. Allah jalla waala yagamba ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah yagamba nti ud'u rabbakum, musabe mukama wammwe, du'a osaba, ate rabbakum mukama wammwe omusinza.
tadarruan. Ekigambo tadarrua kitegeeza muki? Kitegeeza okwewombeeka, kitegeeza al-ilhaa'u, okumupeeka, okumuddingana. Musabe Allah wammwe nga muli beewombeefu ate nga mumuddingana. Inna Allah yuhibbu almulihina fi du'a. Allah yagala nnyo abamupeeka nga basaba okwawukana n'ebitonde. Tadarrua, Sheikh Saadi omusomesa wa Ibn Uthaymin yagamba kitegeeza al-ilhaa'u, kupeeka. Saba Allah ng'okola ki? Ng'omupeeka. Allah muddingane, Allah muddingane buli kadde musabe. Siga nti nsabye, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti Allah ayanukula omuddu ebbanga omuddu lyamala nga tannakola ki? Nga tannakutukawo, tannakoowa kumusaba. Waliwo hadisi ya Uqbata ibn Amir, hadisi nnungi eri abantu abalina emitima emiramu. Ekiwudde kyenjogedde? Hadisi ki? Eri abalina emitima emiramu. Bw'oba tolina mutima mulamu, eno hadisi gyengenda okwogera togiwuliriza. Era ne bw'onoogiwulira tejja kukwatako. Naye alina omutima omulamu, eno hadisi giwulirize. Kekapima bwe weepima omutima gwe, bwe gunaba mulamu ojja gitegeera, bwe gunaba mufu tojja gitegeera. Oyinza n'okukwata mu nsawo. Uqbata ibn Amir yajja eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amugamba, ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, arrajul yudhnib, omusajja akola ezambi. Amakulu Nabbi omusajja oyo alamulwa ati? Nabbi n'amugamba nti yuktabu alayhi, limuwandiikibwako nti alikoze ezambi eri. Qala, sahabi n'amugamba thumma astaghfara wa taaba, bwamala n'asaba Allah n'amwegayirira era n'amwenenyeza. Nabbi n'amugamba nti yughfaru anhu wa yutaabu alayhi. Yughfaru anhu, amakulu ezambi Allah taliraba wero yaba akoze era n'amusonyiwa. Yughfaru anhu, Allah amusonyiwa ezambi ye. N'addamu n'amugamba nti thumma yaudu fayudhnib. Nabbi omusajja oyo yennyini n'addamu era n'akola ezambi. Nabbi n'amugamba yuktabu alayhi, limuwandiikibwako. N'amugamba thumma yastaghfiru wa yatuubu, bwamala neyenenyeza Allah era n'amusaba okumusonyiwa. Nabbi n'amugamba yughfaru anhu wa yutaabu alayhi, Allah amusonyiwa ezambi ye ne tawba ye n'agikkiriza. N'amubuuza ogwokusatu, n'amugamba thumma yaudu fayudhnib. N'amala omusajja oyo yennyini n'addamu era n'akola ezambi. Nabbi n'amugamba yuktabu alayhi, eryo limuwandiikibwako lyakoze eryo. N'amugamba nti thumma yastaghfiru wa yatuubu, bwamala n'akola tawba neyenenyeza Allah era amusonyiwe. Nabbi yayagalanga nnyo kiggala amangu obutalwawo. Abasoma hadisi naffe mukimanyi, Nabbi amanyi okuggalawo mangu, kati n'agala ekyakiggalewo. N'amugamba yakiggala atya Nabbi? N'amugamba yughfaru anhu wa yutaabu alayhi wa la yamallu Allahu hatta tamallu. Nabbi n'akiggalawo. N'amugamba Allah akkiriza tawba ye n'okwenenya kwe n'akukkiriza, Allah talekaayo okumusonyiwa okuggyako nga yaleseeyo. Allah talekaayo okumusonyiwa okuggyako nga yaleseeyo okusaba Allah. Kati omuntu aba si mulamu, eyo hadisi yinza omuwunza. Ebintu by'Obusiraamu bino birabye, ebintu birabye biri kiriya nnyo, biri kiriya naye ebbikayo. Gwe bw'olekerawo okusaba Allah okusonyiwa nga naye abivaako, naye ebbanga ly'omala nga omusaba okusonyiwa yaliredde okusonyiwa. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Tobola Sheikh Saleh Fawzan musajja amugamba nti nkola zambi nendiddamu nendikola nenenenya nendiddamu nendikola nendiddamu nenenenya nendikola nenziramu nenenenya. Sheikh enkoze ntya? Sheikh ekibuuzo kyeyaddamu senga teyakikola kwera taaliki nakyo ng'omuntu kiyinza omubbika. Sheikh yagamba yastamirru ala ma huwa alayhi. Era we nakiwulira nga seeka ekibuuzo kyagalako taaliki ekyo. Sheikh yagamba yastamirru ala ma huwa alayhi, asigale ng'agenda mu maaso n'ekyo kyaliko. Kati gwe kyotegeramu ki? Naye oluvannyuma Sheikh n'agamba asa an yuwaffaq fayatuubu tawbatan nasuh faqubila tawbatuhu. Oboolyawo olunaku lujja kukeera mu nnaku akole tawba eyannama ddala aleme kuddira tawba yekkirizibwe. Kubanga kaunuhu yastaghfiru wa yatuubu hadha yadullu ala innahu imanun fi qalbi. Kaunuhu yatuubu wa yastaghfiru ekika okuba nti akoze ensobi n'agamba lwaki kino nkikoze, naga Allah nsonyiwa, yagamba nti hadha dalilun ala anna hadha arrajulu indahu imanun fi qalbi. Kikyategeeza nti omusajja oyo ayinamu ki? Ayinamu obukkiriza. Era bwe bumuwaliriza okugamba nti kino kyenkoze ensobi, Mungu nsonyiwa. Tobola amayibanga nti annadamu tawba, omuntu okwejjusa obwejjusa kuzaanira oga lwaki ye ndikoze, ekyo tawba. Kati Sheikh kyavvuunula nti Allah subhanahu wa ta'ala gati ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan, musabe Allah wammwe subhanahu wa ta'ala nga mumuddingana. Kubanga Allah tajja kukoma kwanukula baddu ebbanga lye banaamala nga abaddu bakyakola ki?
bamusaba. Waqala rabbukum du'uni astajib lakum. Ekigambo Allah gati astajib lakum fi'lu mudari yadullu ala istimrar. Allah ga musabe nja kubanukula. Amakulu Allah abanukula buli kaseera. قل يا عبادي الله سبحانه وتعالى قال وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب نقول شيء إذا في المضارع أجيب دعوة الداعي نيانكلوك سبقواني kitegeeza Allah yanukula mudari' buli wonna omusabidde akola ki ati Allah ga tud'u rabbakum musabi Allah mutadarruan nga muli beewombe fate nga mumuddingana wa khufiyatan n'okumusaba mu kyama mu mpolampola bwe tuba tusaba Allah tetuleekaana nnyo era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawulira abasaba Allah nga baleekana abange gwe musaba si muzibe gwe musaba si kiggala amanyi gwe musaba si kiggala awulira Allah mumusabire wansi ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbu almu'tadin Allah tayagala balumbaganyi al-i'tida'u huna al-i'tida'u fi du'a okulumbagana mu kusaba okulumbagana kwa mirundi ebiri okulumbagana kusooka tajawuzu al-hadd fi du'a okuba nti osusse mu nsabe ennungi oyiseewo amakulu oleekaana nnyo wa tajawuzu athani du'a'u ma fihi haram okusaba ekintu nga kirimu haram ekyo bakiyita al-i'tida'u fi du'a ng'okusaba okutula oluganda ganda wange oyo ndisiza kakanja naye mungu munkwatireko kati edduwa erimu era nabbi sallallahu alayhi wa sallam ati omuntu ayanukula edduwa ebbanga lyambala nga kyasaba tekirimu kulumbagana oba kutula luganda buli lwosaba ekirimu okulumbagana oli asobola okusaba naye nga alumbagana neiba we alumbagana mukyala wa gundi mungu neiba wamuwa akakyala ako naye mungu mukyusizeemu mbeera egire nkategule kati edduwa erimu okulumbagana olumbagana ate bagagga bangi babikola agenda abale neiba we nga musajja mwavu mukazi gwe yawasa basulana ku buliri buli wansi ku ttaka kaluumu kamu naye nga neiba afulumyayo hama oba V8 n'atunuulya olukyala lwa neiba naye nga ateeka okukategula ani mungu ono muzibu kale akakyala yakamuwaaki ono nga takkiriza kati okwo kulimu okulumbagana era bangi tobola abantu babikola Allah n'abakyusiza kulumbagana alemeddwa okumanya kyengera Allah kyeyamuwa obulungi bwalimu asula bulungi atambula bulungi n'atunuulira ate kya neiba mukyala gwalina n'asalawo okugenda mukyala wa neiba Allah naye n'amukyusiza kubanga alemeddwa okutegeera ekyengera ezo ayaati nyingi mu Qur'ani ezirabula abantu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuusangako ebizibu okuba nga babadde mbyengera ne batabitegeera ne batandika okulingiriza obutono Allah n'abakyusiza kati mwagala biri basi Allah n'akuggyako ekisinga tobola buli lwobeera ng'oli bulungi abantu abali wansi we tobalumbagana buli lwolaba ng'oli happy abantu abali wansi we tobalumbagana baleke weebaze Allah osigale ng'okola bukozi Allah byayagala wasalu llaha min fadli saba Allah akuwa ebirungi birala naye okulingiriza abantu abali wansi ng'obajooga lwa fadlu gyoyina ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الله يشبتوساكم غابلانغا بكلوا بيابو وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل بغامبي أرأيتم ما معنى أرأيتمنا قل أرأيتكم ما معنى أرأيتكم أخبروني قل بغامبي أرأيتكم ملابا متياما كل ممبولي إن أتاكم عذاب الله سنجيب بنيرزو يا الله يبا جد أو أتتكم الساعة وبا الله ناباليتلا القيامة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين موينيو كتوندو ملابا ميزوك سبا okubajjira weekyo bwe mba mwogera mazima Allah n'akireeta kati kiyama musisina atandika wali wayinza okugamba nti jjajja ddungu wali omuwuliddeyo nga ayinza jjajja ddungu oba mukasa oba naga nti abalongo bange abantu baliko ebisenge by'abalongo ng'akituulamu n'asaba emikisa nga ddyokola naye kino ekisengere kitandika okunyeenya muno mwe tuli kati wano wali wayinza okugamba abalongo buli omulaga Allah 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 ali omusajja ng'ali mubizibu ng'ajjeyo akalaadi asoma akalaadi ninga akalaadi ali mubizibu ajjeyo akalaadi akanyiga oba ayogera bigambo kikati tasbihat ali mu sheet
najjayo akalaati ajjayo akalaati hanyika imaani erinnya omuntu bw'abanga atuuse mu bizibu tasobola kujjukira jjinni tasobola kujjukira lubaale ne baba ayina egundi lye baamusalawa neddaga tasobola ddinyigako agamba Allah subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mungu buli omu abeera ku Allah aga nti singa Allah baleetera ekizibu kisaawa oba naga nti ekiyama kituuke mulinayo mulagomiriza okusaba ku mazzi ya Allah yati nyingi bwetabuka ne bakoola Mungu naye bamala okusoboka ne batuuka eri ku lubalama nga Allah bamwerabira naye awo amazzi nga gatabuse ennyanja nga basuula buli omu kyatuddeko ewala nabaga siyasa w'ennyanja totuula ku maaliyo bwe Muhammad otuula ku yaseeka mutengu ne mutengu n'atuula ku yiyo ye siyasa w'ennyanja oyo siyasa wa nnyanja ebisawo by'emmwanyi ebyo simanyi butungulu simanyi ki totuula ku bibyo bw'otuula ku bya kalalankoma ne kalalankoma n'atuula ku bibyo kalalankoma ennyanja bw'etabuka akusuulira emmaaliyo naawe omutima ne gutya noga nti kansuule emmaali ya kalalankoma naye ategeere okukakala ng'eryato lisigadde ekkalu nga mwe muwona ng'emmaali yonna mugiyeemu kubanga obulamu businga emmaali eyo siyaasa era omulungi omugoba w'eryato akubuuza emmaali yani kiyange navaawo ngero tuule wali obanga ennyanja bw'etabuka ojja kukikiitana bwekyusa abantu basuula emmaali gweogira oti ogenda okulaba esawo zo nnya omusajja amaze zisuulayo Soweedi akasukazizo noga kansuula amasimu ga Soweedi naye ate Mungu nokasuka emmaali ogenda kutunula mu lyato nga mmwe mulimu mukaaba mumaze okusomoka ali Mungu atugeredde bal iyahu tad'una Allah ganti ye Mungu gwe musaba bwe mba mutuuse mubizi mwenna mukakasa musaba Allah lubaala abeerawo amajini ne bagayina amayembe bagayina kababeera abo balina amayembe agacakala ago nga alagula nokuba essasi nga alagula bw'ati Allahu akbar ne bw'ataba musira kati Allahu akbar ng'okuba essasi amayembe tegabeerawo bwe bagadde gazina bagabadde gakayimba tegaddamu kunyega endege gyezigwa tomanya essasi limu nerikwatuka mu ssabo amayembe gaddamu kwogera bal iyahu tad'una Allah gati bal iyahu tad'una ekituufu kinti Allah mwenna gwe musaba fayakshif ma tad'una ilayhi n'abajjirawo ekyo kye mumusabidde mwenna musaba Allah n'abajjirawo ekyo ma tad'una ilayhi inshaa bw'aba atayagadde makulu asobola okukirekawo Allah mwenna gwe musaba n'abajjirawo ekyo kye mba mulaajanya insha watansawuna ma tushirikun owulira Allah watansawuna ma tushirikun shiriki wammwe yenna mumwerabira ku ssaawa y'akazikiti tiyagaasi yekka nga tutagaza asajja nga batukubye tiyagaasi naye walabya ayita lubaale ne waba omulogo yennyini omunene ng'ali awo ne bamukuba tiyagaasi ayinza okuyita lubaale abeera ku Mungu nga wakanyana misinde kati idhan Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab kyagamba nti okusaba ekitali Allah shirk wa qawluhu ta'ala agamba nti wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan nakiratun fi siyaqi an-nafyi tufidu al-umum Sheikh yagamba nti wa anna al-masajida lillahi ayaji yaleta Allah agambye emizikiti gyonna kya Allah fala tad'u ma Allahi ahada temusabanga ne Allah ekirala kyonna buli woba osinza Allah nga gwosaba tosabanga ekirala kyonna wa qawluhu ta'ala awala Allah yagamba nti lahu da'watul haqq Allah yalina olusabibwa olw'amazima kitegeeza abasigadde basabibwa mu bukyamu basabibwa mu bukyamu basabibwa mu buyaayi ate tojja mu muzikiti ng'olinayirizi wa anna almasajida lillah emizikiti ki nnyumba za Allah fala tad'u ma Allahi ahada olwonye wala tad'u twagambye asulu ya dduwa kusaba naye temusinza wano kusinza temusinza nga Allah nga musinza naki tegeeza omuntu alina lubaayi tajja mu muzikiti omuntu alina yirizi tajja mu muzikiti ne wajja abajjidde bwereere abazze kukola exercise nga bwe nabagamba ali mu Ramadani nti abantu baba mu exercise nga tusiiba naye nga bo bali mu exercise ya kusiiba jasi mbuto zaabwe kubeera kiriya naye ng'ebya empeera wapi ng'ebyempeera teri wano kutama nabagamba ali ku Masjid Siddiq ne mbagala tugenda kusaala olwaleero lunaku olusembayo mu kisiibo oba olw'enkya naye omuntu yenna ayina yirizi wano mu muzikiti ennaku zonna eziyisa 29 nfu talinayo n'olumu essaawa zino bw'agamba ti shiriki muvuddeko olw'enkya lwe lunaku lwe lugenda okusooka okusiibibwa nga lutuufu nembaga bw'aba takkiriza kumuvaako ne wana essola bwe bakima afuluma empolampola ng'agenda okufuna wuzu tasaala bali bw'anaasaala genda ssaalira bwereere
omuntu alina lubaale takizibwa kusaala. Allah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Bw'oba osinza Allah tomusinzanga Allah omusinza olina n'ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala gati lahu da'watul haqq. Allah yalina okusabibwa okusinzibwa okw'amazima. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ولذا آية والذين يدعون من دونه aba basinza n'okusaba ebitali Allah la yastajibuuna lahum bishayi tebanukulwa kintu kyonna illa kabasiti kaffaihi ila alma liyabluga faahu wama huwa bibalighi. Allah yagaa nti bafaanaganako ng'omuntu asena amazzi ng'agasena mu nnyanja oba mu mugga. Kabasiti kaffaihi naye ng'ebibatwalisenya abikoze ekyalyanjuza liyabluga faahu amazzi agasena gatuuke kumma wama huwa bibalighi naye nga tagera sobola kati oboserako nti amazzi ng'osera amazzi kunywa era tunolyanjuza bosekati mazzi gatuuka alagati abasaba ebitali Allah babeera ng'omuntu asena amazzi naye ng'engala nsigadde azikotebwa ati n'asena amazzi agatuuse kumma wama huwa bibalighi naye nga tasobola gatuusa. Allah naga nti wama du'au lkafirina illa fi dalal. Edduwa z'abakafiri tezirina kyeziri okugjako duwa za mu bubuze. Makulu omuntu asinza Allah ng'alina ne lubaale mukafiri awedde emirimu. Wa muthalu hadha fi lqur'ani fi du'ai lmas'ala aktharu min an yuhsar. Sheikh agamba nti ayati zifaanako bwe zityo nga zoogera ku dduwa ey'okusaba eya mas'ala nyingi tezisobola zimalayo mu Qur'an. Wa huwa yatadammanu du'au libada, era nga zigattiramu awamu ne dduwa ey'okusinza. Li anna sa'ira, kubanga asaba akhlasa su'alahu lillah, ekigifuula ibada akhlasa su'alahu lillah, atongoza okusaba kwe ng'asabaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika min afdali libadati wa kadhalika dhikru, era agamba nti eyo yeyimu ku ibadaati ezikyasinza okubeeza ebbeeyi omuntu okuba nti osinza Allah mu kumusaba, era ye dhikiri ekyasinza okubeera ennungi. Wattaali likitaabihi wa nahwi, n'omuntu asoma Qur'ani naye ayingira mu mbeera efaananako bwetyo. Talibu min Allahi fi lmaana, omuntu asoma Qur'ani naye abeera asaba Allah mu makulu, aba asinza Allah ng'era amusaba mu makulu ng'asoma Qur'an. Fayakunu da'iyan abida, n'abeera ng'agassa ebintu bibiri, da'iyan abidan, akola ki? Asaba Allah ate bw'akola ki? Bw'asinza. Biidhnillahi ta'ala tugenda kukoma olwaleero bwe tujja otandikira wiiki edda ijjako Allah subhanahu wa ta'ala batuwadde obulamu. Naye almuhimu Sheikh yagamba min ashiriki, kino kibalibwanga nakyo shiriki, an yastaghitha bighayri llah au yad'u ghayra, omuntu okusaba okuyambibwa okugibwa mu mutawaana nga kyoyagala kikuyambe si Allah oba kyosaba si Allah. Okusaba kuli am, al istighatha eri khas. Bwagamba addu'a ba'da istighatha atfu al-am ala al-khas, addidde ekibuna n'akikola ki? N'kigatta ku kyeyawulidde, kubanga kullu du'a'u istighatha walaysa kullu istighatha du'a. Buli du'a eyitibwa istighatha, naye ate si buli istighatha tebeera ki? Istighatha ebeerawo ng'osaba kuva mu buzibu. Wa amma du'a ya ummu sawa'un adda'i huwa fi karubin wa shidda au fi raha, asaba oba ali mubizibu oba tali mubiki oba tali mubizibu. Nzikirizayo ebibuuzo bibiri byokka. Wallahi sikimanyi ekyo, sikimanyi nti amajini wakusa n'amazzi. Wa illa soma dhikiri eyingira ekinaabiro ashayatini zikuviire. Wa amma kaunu al-insani yati bilma'i al-har wa yasubbuhu fi al-hammam likawnihi yuridu an yatruda al-jinna au an yadhurrahu la a'lamu anhu shay'a. Sikimanyi ekyo nti amajini osobola gakosa n'amazzi, naye oba osomye dhikiri gasobola okukuviira, ekyo kyemmanyi. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salaam. Kugambye omushiriku bw'asaala n'obutakkiriza byasaala. Naam. Naye ng'ate omuntu yatulalikako eswala Naam. nga lyabwatteeka. Naam. Ng'omuntu ayinza okuba nga si mushiriku najja n'asaala naye bw'aba asadde obubi ayinza obutafuna mpeera naye atuukiriza Allah kyeyakola ki? Kyeyalagira. Ate omusajja oyo nga mushiriku bw'aba atuukiriza Allah kyeyalagira alivunaanwa olw'obutatuukiriza tteeka eryo teyasaala, oba Mungu alimuvunaana butafuna mpeera naye nga kiri kyakituukiriza?
ekikulu tusooka ne twagala tumanye essola Allah yagiraalika ku baani? Ku basiraamu. Omushiriku si musiraamu. Kati ebyessola tebimukwatako, ebira byonna tebimukwatako. Abeera yatasallal, bakita tasallulu mu Warabu. Tasallulu waliwo batambula amakubo batera okuwandikawo obugambo okutegeeza nti oba trespassing. Kati yatasallalu aba akola ekyo. Kati omuntu kesisi bwe mukwata yaba walimu abamanyi tawhidi baba mugaali oli mu kifo kikyamu. N'olwekyo essola tennamukwatako, ne bwagirongoosa atya tayina, ne bwagyonoona tayina, kubanga kiri kyakyaliko kibi nnyo. Ne bwagirongoosa n'agikola nga bwe tugikola n'asinga ne imaamu atasallala. Ne Qur'an ne bw'aba agirina mu mutwe ali mu kifo kikyamu. Ne sadaqaati wama manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi. Allah gati wama manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tewali kyaganyisa nafaqaati zaabwe kukkirizibwa wa Allah illa annahum kafaru billah, kubanga bawakanyani kigaza byonna tebikkirizibwa. Tewali kyaganyisa nafaqaati zaabwe kukkirizibwa okujjako bakola ki? Bawakanya Allah. Olwekyo omuntu omushiriku essola etekkirizibwa. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.